Osibo ingeza maxi omusajja. Nze obi wa Eddie Kenzo ensigo emanyi. So ekisokera ddala Eddie Kenzo alina wayogeredde ku kibadde yogerako kya copyright this mid December. Kunaku olwokusatu week ejja kubanga parliament enogenda on leave. Kunaku olwokusatu Attorney General ne Uganda Law Reform Commission bagobya report amendments. Ne bazikubamu ebituliza abadde kulwokusatu ebigambo yabyogera lwakumeka lwakubiri yali tannategeera. Yes. So ekyo ekya copyright kiyinza okubanga kyalindamu kya amendments tulabe eziri better naye kisokera ddala bazigobye amendments ekibadde kibatambuza bulijjo balina okulindako anti wiiki ejja kati amawulire amalungi gadagala owa Bobi Wine gagenda tuuka wuliriza yabyogedde tebannagoba n'ebyo bibaamu ogoba ne bituddayo bodegaali wa musuuza omwami oyo kaabeko bodegaali wa musuuza sibaako yes ekisookera ddala Bobi Wine y'omu ku ba contributors za music wa Uganda for the last 20 years contribution ya Bobi Wine tusobola kubeera nga tugibuusa maaso era sikkiriziganya nakasiri okugamba muno Bobi Wine akatabo yakasigaza yet waliyo abantu bangi nnyo ababadde inspired by Bobi Wine. Music industry world over kizibu nnyo abantu ababadde successful okubeera nga bapassinga on obumanyi eri abalala because bweto bwezimbibwa okitegeera nti mubeeramu that egoism ebeera driving so kizibu nnyo okubeera nti nogwo okutta akatabo maliriza opassinze on olwa structure ya music nga webeera etambula so kiba kibi nnyo okublaminga abantu abo yet ne bano ba Eddie Kenzo nawe era bafuna their way and they are up there okitegeera ne balidya Jasmine nekiringa ekyo naye mbadde gamba nti Bobi Wine tuli blessed okubeera nti ayambala enkofiira bbiri one ng'omukulembeze ayagala okubaako byakyusa ebigendo obubi ekyokubiri ng'omuyimbi kakati ensonga eno wejja mu ddiiro ey'abayimbi omuntu omutuufu ajambala abeera Bobi Wine because muyimbi amanye ebizibu by'abayimbi ekyokubiri mufuzi oba mukulembeze ayagala okubaako byakyusa essaawa zino ekisinga okubeera nga kisumbuwa industry ya Uganda kwe kubeera nti no government yeesuulirayo ogwa naggamba obutateekawo system na structures ziyinza kubeera nga zitambuza endongo ya Uganda so kibeera obeera kicontributinga ku poor governance eya government ya Uganda ekyo kijja kubeera nga nkirumamu so muganda wange Edilisa Musuuza naye on the other hand okujja n'abeera nga addamu era ng'olimba bwe yalimba balippira boda naye agirippidde ekisookera ddala sente ze tuli mu kubeera nga twogera kwa bbiri tontunuulira booto Florence ate nkoze bannayo omuntu tatunuleko va kuba kuwogolera genda mu maaso ensonga zo zikubuze nedda ssebo biliyoni 13 ezalobingiddwa zalobingibwa NCF ne UMA ne Eddie Kenzo jalabinga tekisobola kubeera nga kimuyitako because yetwalira mu kifaananyi kya president w'abayimbi ba Uganda which is very wrong si president w'abayimbi ba Uganda president wa federation which is a parallel association nga UMA okitegeera ekyo nga kivudda ontunuulira bulala bwe buzibu mukulu yes soka mugamba atunule eri ewo tunulidde kawala ata ubuzibu obulina n'abakazi genda bugenze nina amanya liiso lyange liremesa omuntu okwogera gamba gwe maaso malungi yes so mbadde gamba nti ekyokubeera nga bafuna ssente si eyandibadde issue naye ssente zigina kubeera nga zikola ki nzijukirako wano mu mwaka gwa 2021 waliwo ssente empitirivu ennyo ezaava sayidi z'eyeggulu ezajja mu bayimbi nga bagamba nti no zizze kubeera nga zistreamlininga music wa Uganda okitegeera zizze kubeera nga ziteekawo structures nakati essaawa zino structures teziriiwo music industry teri streamlined kiba kitegeeza nti kagenda bakagenderere ng'omukadde akogga ti sente zijja okubeera nga ziyamba mu kifaananyi ky'okubeera nga ziyamba art ye tizigenda kubeera zidda mu nsawo z'abantu kubeera nga beekolera ebyabwe industry esigale nga teri streamlined why nti nno n'abakikola n'ababeera nga bazigaba bo bakimanyi nti nno bano babatimba bbula ekisinga okubeera nga kikulu nnyo kubeera nga zibateekebwamu zibeere nga zibaawula essaawa zino UMA ekibiina ky'abayimbi kibadde kiyimiriddewo ku magulu gaakyo bakiteekako federation endala ebeere nayo ng'erina obukulembeze erina abayimbi erina abayimbi which means government yennyini yemu kubasinga okusponsoringa disunity mu bayimbi for political reasons nti obakuumaawo we batyo kibeera kikukolera Bobi Wine essaawa zino ekisinga okubeera ndowooza nga kimuwala kimuteekesako olukonko abamu ku bayimbi abali mu federation n'ebiringanga ebyo kwe kubeera nti nno bo babatadde wano ku luseregende wano webati babalina babakontrolinga Bobi Wine on the other hand amaanyi galina ng'agajje mu ndongo eno y'okubeera nga art yamuyambyeko kibadde kitaddewo embeera eri government okumanya potential eri mu art nga they don't want to create another Bobi Wine and what they did kolamu abayimbi ebibiina ebyenjawulo bateeke wano ku luseregende kati essaawa zino bwebasuulamu ssente ezo biliyoni 13 babeere nga bazeewula bayinza ozeewulirako emyaka nga 6 and before you know campaign ng'etuuse nga babakyabalina wano
voices zabe nga bazikutte tubasobola kubeera nga babako kye boogera as it was mu kisanja ekiwedde. Okay. Tweyanza ege.